Yes, yekolera. Wansa. Ogamba otya ssebo. Akuuma. Obulamu. Bwe tusigala nga tuli balamu kyeky'okwebaliza nze wiiki kasita nnyingira endala. Novemba sifunye yadde lwataano nga Mukama ampadde obulamu. Ng'omanya kisinga kubanga tuli baavu. Obwavu butulumidde ssebo emyaka 36 kubanga atukulembera mu mwaka gumu yali akinyisizza ssente ng'alina akakadde bakuwaamu nusu 7 mu bufunze yatubba emitwalo 9,730 kati obwavu myaka 36 ensebo Weasle yakubye omukyala n'amufula ddole ebyayi yamukubye mutwe gwonna n'agubetenta ekintu ekyokkuba Weasle ki ekimusumbuwa bw'ataamukubakuba nnyo ne mu December yamukubamu era maama gundi maama Abba omumanyi Sweet D Daniela Daniela Viras yatabuse yagala kino akimaliriza kitiridde no Daniela talwana lutalo lwa Weasle alwana lutalo lwe era mwe mulabanga Daniela ng'alinga akuba Weasle aba alwana lutalo lwe kubanga omuganda agamba nti baalumanya nti gw'omanya enfumita tomulinda kukola ki kugalula eyaluma ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga kakati Daniela ati alwana lutalo lwe Chameleon yamukuba era divorce kwe yava mwe temukimanyi nti Weasle Chameleon ne Daniela ba divorcinga nabibulira mu ŋŋambo naye n'agende mu America n'agamba yalina family yagulayo ennyumba amaka kiriya atulage ekifaananyi kya family as simple as that bagamba abinanga 10 talina era byalina bye baali esseguku kakati Daniela olwabo bw'akulaga nti akuba Weasle naye afunye bukunyi chance ekuba tata w'abaana be musajja goli muzibu bw'obadde okimanyi nti Daniela abeera mu America naye omukulu ta providing anything era n'obusente bwe yagulamu ennyumba bw'obadde okimanyi nti Jose Chameleon sente ze yakolera ewa Sale ze baamuwa Sale yamugamba but my son you were a little bit extravagant azonoona namugamba mpa akawunti ya muwala wange sente ne baziwa Daniela Chameleon yali akoledde $15 ne bagiweerezaani nga ndi bubi nange muzeeyi n'amuwa omutwalo gwa $1 naye nga sente baziwa Daniela kati ze sente zeyakulamu enjeyo Chameleon gyali nga nagulira famire ki anyway era ne baziwa omukyala kakati Daniela gw'otuukira okudivorcing ya celebrity nga Chameleon kitegeeza nti Chameleon we yateekangako olugalo bw'ati ng'abanga oba naye ali tired omanyi Palaso yatugamba I'm tired of being tired man ojugala abapoliisi bamulumbe we ne bamukuba nagamba I'm tired of being tired man nengamba oba ne Sweet D naye ali tired kankubulira ekintu kimu Daniela yakyawa Milikwesi si lwakubanga tamwagala naye embeera za Milikwesi zamulemesa Milikwesi adda ku makya waka newaba talina sho ate nakomye ku ekyo ne yeekumirako ganga y'abavubuka but okudda ku kya Weasle Maniso mukkirize mugaana ali frustrated ali stressed nti yaviibwako muganda we Good Life weba yali mmeeza yavaako okugulu okumu kati boteekako oluwombo kakati Weasle Maniso tumubanja akapya buli lunaku twawukuka era munnayuganda asaba Weasle akapya wawukuuka tokkuta tosiima byonna baabitukolera kubanga Weasle Maniso ennyimba ze yayimba ojja kwesanga gwalaba vidiyo ng'owakwanira mukazi woyo n'ezimu ze baagala kati olusuku lwa seminti lwali lwabu kakati olunaku olwaleero talina ssente takyafuna mirimu nga luli teri mbeera ya lubeerera takyafuna mirimu muganda we yafa bizinensi
bwe luba luwombo lwakubibwamu ekituli lwakola kirwayika supu kakati gwe abanza Weasle akapya kankubuuza ekibuuzo kimu bwe bakugoba ku mulimu wasigala oli kyekimu nedda ssebo Weasle tomubanje kapya era kati gwe bagoba ku mulimu kubanga n'olwaleero ne bwe yali badde rediyo nga ye yafa nga Weasle yakyali omulamu era mukkirize sorry ne bwe yali badde Weasle nga ye yafa nga rediyo yakyali omulamu era mukkirize mugande rediyo teyali sigadde kyekimu because rediyo yayimbako yekka muganda wange neera nedda eri emabega luli sweet lady musooke mwebuze lwaki temwamuwa amatu lwaki mwagamuwaali ne Weasle mwabanyomoola Weasle aba alina kyeyagattako kiregeeza alina kyeyagattako rediyo gwe mutya ne mugaye yali alina talent musooke mwebuze ye lwaki oyo alina talent yasigala akolagana ne Weasle omanyi bannayuganda balinga baana bato omwana omuto bwakeera ku mmere ye nga ku sowani ye nga tekuli mmere agamba mama mubi kumbe tata yatagiguze Weasle katungulu munva bwe katabaamu toyinza kumanya nti tekalimu naye bwe kabaamu omanya obuwumi bw'enva yesebo osegeera nkitegeera bulungi kakati bwe mukeera ku makya ne mugaa Weasle talina kyali no mumusooke mwebuuze lwaki ogwe mugamba nti alina kyali ate ye yali amufiirako be basinza omufrustrating ensi temulamudde na bwenkanya baagala nnyo emirambo thats why baleetedde Ssebatta okwegomba okufa okimanyi nti Ssebatta yoyokubanga mufa olwaleero olw'ensonga basudde ne Kafeero we bavuganye nga bamaanyi nnyo yesebo y'omulamu mumuvudde ekyokuzannyisa mwagala nnyo emirambo bannayuganda kankubuulira ekintu kimu singa olwaleero Kafeero ye mulamu nga Ssebatta yafa singa Ssebatta wamaanyi okusinga Kafeero naye olw'okuba ono ye mulamu oli ye yafa kati oli gwe bagulumiza oli gwe bakola ki gwe bagulumiza sekondale okumanya mwagala nnyo emirambo lwaki rediyo mumuyita legend nga lutalo si legend njawulo ki wakati wa lutalo lutalo mulamu bonna bayimba bonna bawandiisi naye weebuze lwaki rediyo mumutekako erinnya RIP legend Mose radio nga lutalo omulamu temumuyitangako ku legend anasooka kufa mwagala nnyo emirambo so baganda bange mutuusizza Weasle manizo kweyo embeera era Kamili agamba basiima ogenzi ne Chameleon agamba nti basiima ogenzi y'omu ku bajonyesa rediyo ng'akyali mulamu wanyambule ngato nyambula era oluyimba omwana namukuba nyambula bwe nali kakati ate olwaliro akituteekako Moses temwamusiimanga mulamu toka kati mumwewanyisa ng'afudde n'atamanya nti embeera eyatta rediyo yeyakireeta yamujoga nnyo yagaye mumusime yenga mulamu ate nga ye yajoga rediyo nga mulamu era y'olumbe lwagala balumuwemu ssente andi akimanyi essaawa yonna kalabaayi otegeera muganda nge so nammwe abakyala baawo bw'aba takyayina mirimu nga takyayingiza bulungi sigala nga omuwa ekitiibwa Weasle olunaku olwaleero mumumunenya ne mukkirize Weasle takyakola takyayina ssente bizinensi ye yagwa olw'ensonga pata naawe kibanga ono gayibaani Sembuya owasembuule noono gayi omulala eyafa eri emabegako ono yakafa juzi Sembuya ne Buule kakati oli olwafa noono n'agwa osegeera nammwe abakyala nga mwompita sweetheart nga nzikuwa ne bwe zinzigwako sigala ng'ompita sweetheart oleme kumenya mutima kintu ekyo kikulu mutima abakazi bwe yavula ofuuka ekizibu naaba ng'akujjooga akusumulizaako n'ebisooto kyekikyamu kati lwaliro nga tonnanenya Weasle okukuba mukazi soka weebuze ki ekyaletedde Weasle balugaye mu intoxication of the highest kind andisaasomo bwe yali amufuna yali alowooza obwanywa butunda bwe tewalekayo abamasuuti lwaki walekayo abamasuuti bulekayo ab'obutunda so bannange ambi Weasle weddeko tokuba bakazi naye nawe tukusaasira aye n'ekirala Weasle namusaba ekintu kimu kkiriza olaba tatawo n'ennyuku bakkiriza nti omwana waabwe ekke yafa
naawe kkiriza nti patana wo yafa kituufu enswa bwekyusa amaaso nayekyusa envubu funayo bizinensi Isima yagambye balekerawo okukaaba mbu omuntu wange yafa olwa ne maama wa Mose Franka muganda we bagenda mu maaso ye anaasigala ku ekyo kimu andi Frank alina obuzibu buli bumu Frank yali tamanyi Mose kusinga Weasle era nkikubuulira baganda ba Mose we bazaalibwa maama omutaatayo baali tebamanyi Mose kusinga Weasle era baali tebavaliwinga nkoko mu Mose kusingani. That's why nkugambye Weasle teyalumwa nnyo ekke muganda we taata y'omu ne maama y'omu nga bwe yalumwa patanaawe kisoboka kituufu kubanga oli yali ategeeza ki business naye nga na livelihood afiirwa tasula ku malaalo weetereze komawo engulu komyawo obulamu kuba nakugambako nga munywanyi we yakafa nti kola bye radio and Weasle shows kubanga project yali nnungi bwe twafiirwa basudde abaana bakabula dda bakolanga bye basudde ne bakola ssente naawe kola walina okukola bye radio ng'abantu bakyalina public sympathy anti bangamba ne family yakirimu nnyo nga buli kikwata ku Mose nga bakiyingira anti bo Mose era kyenagaa family y'abasudde nabagamba mmwe basudde gwe mumanyi taata wammwe mu mwana wammwe naye nze basudde gwe njogerako waggwanga kubanga si mmwe mwaziika basudde ffe twamuziika abamukola ki kakati nabo Mose basobola omwogerako ng'omwana waabwe bati mu by'emirimu Weasle yakola ki yategeera Mose era yayina okubabegirako. That's why bwe bayagala okutwala Netherland mutuwa omugabo gwa Mose yabagamba eno Good Life House ebaddemu badirector babiri nze ne Mose Jeff we yava mu Good Life yayagala okutwala omugabo gwe ku Neverland tumugamba wano emugaba wano wa Good Life kakati nabo balina okumanya egendo kimu ekikwalagana ne Good Life ekikwalagana ne music career ya radio Weasle yakola ki bo balina kuvunaanyizibwa ku Moses nakintijje si Mose radio balina kuvunaanyizibwa ku oyo nkitegeera so Weasle bw'oba alema okukola bye radio and Weasle tosobola kukitegeera wali stressed naye ate yafiirwa omwana jandigiguziza keti ani yalina okuyimba ate yali takyasobola kukola ki kuyimba naye nga kyeki yalina okukola okusekiwalinga future ye naye abaana be so Weasle aba yakubye omukazi Weasle ali frustrated naye aze siwagira basajja kuba baki bakazi Weasle ali broke talina ssente wadde ekuba ennyonyi talina ate zibaddeyo ntono zonna V8 yazitutte kamiyoni yagimutega anti amafuta gakakaaga yeyita Mr V8 omugamba lwaki togulayo kapaso lwaki togula kapulimo yekolera ntambulira ku boda yekolera siina mumotoka ntambulira ku boda nafa tunafa olimu nze yekolera itoomwa musiibe bulungi